kubaddemu okunenya, okwewuunya, okukola ebibi, okwerabira bantu bannaabwe, obukotogezi n'obutagaliza. N'obutakola ki? N'obutagaliza. Kati ono muzibe Mukasaluutu Jeno na Lweyiso kiwa kifaananyi ki ku muntu omuzibe ng'ono? Kiba kifaananyi nkunnyonnyodde waggulu nkugambye. Yes. Museveni mulero munamutika emigugu emeka. Kaakati olwaliro yaddidde obuyinza n'abwawulizaako Katerega Musaazi ng'atuuka oyo ng'akola ebibi nti Museveni abikoze. Bw'anaatuuka eyo Katerega n'akola ebibi ng'olwo ye Museveni abikoze. Ekyo nkimazi, ekyo nkimazi. Njagala owulire ebigambo bye. Waliwo okunenya okukolerwa mu kiseera ekituufu. Ndowooza kati Mukasa kye yakoze. Waliwo okunenya wekukolerwa mu kiseera ekiki ekituufu. Waliwo okusirika wekubeerera okw'amagezi okusinga okwogera. Naye okunenya kusinga okusiba obusungu. Mukasaluutu nkwebaza olw'ekyo. Oba mwe temukitegedde onaba olukyamuzi? Bwe mba ngenze bubi nga muga nti ogenze bubi. Jeno Museveni kale amuwe kasita awulidde. Okumanya okukola ebibi si magezi. Kati muzibe wuuno omukola ebibi. Coward lives longer. Kati nga Katerega Musaazi ono Luutu mutiitiizi tajja kugamba nti ngenze kukwata mundu nkuba omuntu. Museveni goloza singa si yali mutiitiizi yalituuse wano yali Nyakibanyi ewaluta maguzi butiitiizi. Olwo abagezangako gamba wekiba lukyamuzi tukyamuzi mutiitiizi nnyo yaddukidde Mayuuni. Coward lives longer. Chovola banga wali Museveni ya weru natuka. Mu lulimi lw'ekisiyaasa waliwo kye bayita strategy ne tactic. Kaakati strategy kiba kitegeeza katugeze strategy ya Museveni agenze Luweero atandise olutalo olw'okununula eggwanga. Naye tekitegeeza nti abamba ekifuba mulambaalo mu kkubo basajja b'abaaziriyo bamusangaawo olutalo luggweeraawo. Bwe kyetaagisa okukola tactical withdraw ayinza okudduka okuva ebbombo n'asibira emubende ate n'aorganizinga okuva emubende. Kyekyo kyennyini mwesi mu ngeri y'emu bw'obanga oli mulwanyi namiki nga gwe commander wa force gwosaanye okusembayo okufa kate bwe naddukira Mayuuni nali nsevinga mayezi webale era wooliye wakati omugazi omulala agamba fahimu suali nusufu jawabu. Fahimu suali nusufu jawabu. Bw'otegera ekikubuuziddwa oyanukula bitono. Oyanukula biki? Luwarabu sebo. Oyanukula biki? Bitono. Ku nsonga za Buganda waliwo akantu kentunuulira nako njala kayitewo kagende. Oba teyakaabya Abaganda obibulisaawo oba teyakaabya Abaganda nga bwe batukaabya kati. Naye gye byakoma soko nfulirize. Naye gye byakoma
President Museveni ate waliwo radio mmeka. President Museveni ajjukirayo. Era yali President Museveni eyayingira mu nsonga ez'obote. Nagamba gwe vaawo oyise walikomye tojja kabya baganda bw'otunze nyingidde yasibira Luweero. Katerega obadde ki? Yasibira luddawo? Luweero. Buganda, President Museveni gitunulire nga Buganda. Buganda ebanja sente zaayo buwumbi na buwumbi naye sente ziganye okusasulwa. Your Excellency nga tusinzira wano ku leediyo Biraali mutabani wo Kalumba atujazizza wano atuleeta wano Haji Kami agezezzaako okukola ekisoboka okulaba nti gavumenti ya National Resistance Movement tevumaganyizibwa wabula okwogera enenyezebwe. Kiri kye nasoose nti okunenya kusinga okola ki? Era mu birungi ennyo ebivuddemu bino ebyakalumba mwe muvudde Kateregga Musaasi. Oba oliawo mwe munava Haji Kamya ayogera ebimu n'agira naye agezezzaako okulwana lutu muzibe. Nze nali mmanyi nti bajja namuwa obwa minisita bwa gundi nga nze ndowooza nti omusajja naye ensi y'obwetu bwekola ki? Bwetambula. Okusengula abantu ku ttaka. Okusengula abantu ku ttaka mu Buganda Haji Kamya okusengula abantu lutu mukasa okukikonyogo okusengula abantu mu Buganda Kateregga Musaasi ogende Masaka abantu basengulwa ku ttaka nkya nagwo. Abaganda ke bakikola. Bwe nabadde mpulira era Baganda anti nkimanyi Abaganda bwe balina ebyapa naye baddira ne bakozesa bali abalina emundu. Yes, ne balumba koge mazima gasaana okubeerawo naye nga alina okutaasa embeera eyo yonna yani ye gavumenti ngoma z'okutunda okusengula abantu. Minisita w'ebyettaka ye Nabako wayogedde kudda wano bwe yabadde akwasibwa ofiisi ng'ennaku z'omwezi 9/7/2021 yalabudde abasengula abantu ku ttaka n'abagamba nti temusengula abantu mu muggalo. Onabyo kyamusi yagala mumpulirize Kateregga. Ekibuuzo kijja lwaki okuva mu BRDC mubaanize mbawulira nga boogera ku radios ezitali zimu temusengula abantu ku ttaka mu muggalo guno? Ekibuuzo kijja omuggalo olunagwa ng'okusengula kugenda mu maaso. Eyo njogera ya kikaaki balina kugamba tubadde tubasuubira kutugamba nti mugoberere amateeka naye temusengula abantu mu muggalo nga mukozesa kyansi y'omuggalo gwe gunaggwa. Tebakyogera ekyo Kalumba gwokyogedde tebakyogera. Nze kyenjogera nkimanyi era tulowooza nti maze nga kyogera. Gwe wabula bagende mu mateeka wano lwaki oteekamu kiri temusengula abantu mu muggalo? Ate mu biseera bino eby'omuggalo abantu batunda ettaka. Mmwe bwe muba nga mwogera ebintu mugambe ekintu kimu tewali tteeka likkiriza kusengula muntu ku ttaka n'okutunda n'okukola kiki oba muggalo oba si muggalo mu mateeka. ova kwogera kiwera biti kyova okwogera ogambye nti bali batunda ate ababagira nga balina n'emmundu. Abantu batunda era bakkirizibwa okutunda ebyabwe bannange mumanyi obulwadde bubaluma. Nze mbuuza ekintu kimu bannange lwaki timundeka? Ate nga talina masiki. Omusajja oli agamba strategy tactics bwebukola obulwanyiza okukoza okusomoka ekintu wekyoloza obutiitiisi tebuliimu okuwuliriza nkugamba omuntu waddemba okutunda ekiki ettaka lye tebaliteeka limugaana wabula kati bamukugira olwobutakozesa chance eno nga kooti niyo omuggalo nga structure tezikola n'emmende ezimu abantu bakugidde nga tebagenda kutambula
information kempa mukulu mwesi nga mukulu mwesi kyoge mbade mu information nze kugambye era nkiremerako uliriza nze era nkiremerako lwaki bateekako temusengula abantu mu muggalo si gw'obanyonyolera era tonna authority ebanyonyolera oli alina ebigambo bye era bw'aba akoze ensobi pulezidenti yamanya nti oyo akoze ensobi mu muggalo gulina kubeerawo muggalo gwo okoli okosengula abantu oba egutabeerawo tolina basengula bwe guggwa okola ki eyo endowooza si ntuufu wabula tubasuubira okubawerekerezaako ebigambo bino abantu abasengula abasengula abantu ku ttaka nti mutunulya akatundu namba 35 kagamba ki olira nti omusenze okuliyirirwa asobole okusengulwa yanakyesalirangawo si byakifuba omusenze okusengulwa omusenze okuliyirirwa asobole okusengulwa yanakyesalirangawo so si kujja kumuteekako nti nkwadde sente bweziti kuwampaka nga talina kyakozeewo etteeka ligamba kikwekyo bw'anaabanga takyagala tajjanga kukakibwa n'olwekyo tewali ngeri gy'omusindiikirizaamu n'obeera nga tomenye mateeka mu katundu namba 31 ne namba 32 bba buziyiza omusenze okumusengula aganye okusasula busuulu eyasenga ku ttaka era nga ne kooti esazeewo mu tteeka lyerimu kandi buli omu aba musenze wekitiibwa Kalumba omuliriza mu tteeka lyeriki mulimu abasenze ono akatundu namba waliwo abatabimanyi Government ya National Resistance Movement NRM oluvannyuma lw'etteeka ly'ettaka erya 2010 okufuluma yasuubiza bannansi okukola ebintu bino wammanga okukomya okugobaganya abasenze ku ttaka okugoba ow'ekibanja mu ngeri etagoberera mateeka bube musango okugereka busuulu obulina okusasulwa ow'ekibanja simanyi oba weebuli era bakugambye nti kati ku mateeka agaliwo mulimu engaba ya liizi ku mateeka agaliwo ow'ekibanja abeera n'obwannannyini bwalubeerera ku mateeka agaliwo kati liizi kitegeeza okufuna obwannannyini okumala ekiseera ekigere ye liizi zinziwedde ekyo ow'ekibanja asobola okufuna obwannannyini obwenkomeredde nannyini oba oyo ali ku ttaka lya mayiro obeera obwannannyini oba ery'okupangisa ajja kubeera ku ttaka nga tewali amutaataaganya kati ekiriwo okutaataaganya bantu basengako batya ekiriwo okukola kiki kutaataaganya bantu nga mmaliriza tulaba okukyusa mu nnyingo y'ekyenda-mu-2 kiriba kirungi nnyo n'osoma ebintu bino ow'ekitiibwa Lukyamuziza eyambala ndi akiti njirina buli lwenjira nentunulamu yawagikibwamu bino mu katundu wanudda wagamba nti oyo yenna agezaako okugoba omusenze aliwo mu mateeka okuva ku ttaka erimanyiddwa mu mateeka era omuntu yenna agezanga okusengula oba n'asengulanga oba oyo aneetabanga mu kusengula omusenze omutuufu ku ttaka nga tamaze kufuna kiragiro kuva mu kooti oba mu kakiiko k'ebyettaka anaabanga azizza musango ogumusibisa emyaka giigyo nolwekyo muleme kuleeta muzannyo nti temugoba abantu mu muggalo mugambe abantu nti tubalaba amateeka gaagano weegali mu mawandiike enongosereza 2010 weeri
mwese badde opposition abadde bayero neyazza bannange bwenna abali mu kuteesako naye kinkutteko ennyo yadde tugenda mu covid kya mwami Luutu. Njagala kusaba mwami Vincent manyi awulire. Mwami Vincent gamba maama Nalweyiso akole ku nsonga zaani kubanga bakama baffe bulijjo tubajjukiza nti maama waliwo ne fayiro eno ya Luutu n'ogimulaga naye ayinza okukwatibwa ensonyi n'agamba Vincent waŋŋambidde osanga n'ekikola ki mbadde nsaba Vincent owulira oba towulira waliwo era bajja okugaa nti babadde bakugamba nti okole ku nsonga za mwami Luutu Mukasa. Amaaso gaziba kati emyaka kumpi 2 ate nga ekiyinza okumuyamba okuwona kwe kumuwa ssente agende bamulongoose. Mwami butannaziba mpulidde ebigambo ebyogerwa wano bannange ku nsonga ya covid neneewere nga nti bannange ebirwa byerabirwa. Abakulembeze baffe betutawa kitiibwa, abakulembeze baffe bwe boogeranga ekintu yadde tumuwa kitiibwa yadde tumwagala tubabulirizenga. Omukulembeze waffe w'eggwanga yavaayo ku ntandikwa n'atugamba bannaye waliwo obulwadde obujja nga bukyalina bunaayira wala n'atugamba bannange naye bannaffe abamu abali wano kati nga bagamba nti ebyo bya Museveni oyo ebyo bibye obulwadde bukwata abazungu. Naye ng'ekyali mu kulaba ewala kw'omukulembeze w'eggwanga nti tujja kutuuka mu kiseera nga tetulina busobozi. naye abantu tebaali tubbye wadde bano bayogera bityo. Mwami Luutu Mukasa, ekintu ekikwatagana ne ssente n'obulamu nze ndowooza nti kati nsinga kwagala bulamu bwe okusinga ssente. Oli ne waŋŋamba nti waliwo ssente ze zibaddewo naye nga waliwo obulwadde nnyinza obutagendawo. Tuleme kuddira bya ssente nnyo. Nze nali ndowooza nti ssente zandiba zitukolera nnyo ku bitanda okujja wano ku ddagala ku biki byonna ebyo. Naye nga twetangidde nga tutegedde nti obulwadde we buli. Mwami Luutu Mukasa waliwo abantu abagamba nti obulwadde bwatandise ku lockdown ene yajjo. Nga bwe bagamba bwe bali abakyogera. Daga nti luli obulwadde tebwaliwo. Kyali kiwaani. Mukufiirwa abantu afiira abantu nga 2 mu lockdown yasooka 300. Kati twakafiirwa abantu 1,800. Kati tulina abantu abakafa bonna abamu ngo bagatenabiri ebisatu. Abantu 2,000 okitegedde naye nga kivudde ku bantu buli singa twakkiriza singa nabana abantu bagize eki singa abantu enfeeno eyekiseera kino singa teriiwo ne vaccination mukulu Mukasa gye tukaabira bwe yajja wano abasinga obungi bayimanga ku mikutu nga bagamba nti ebyo tebiriiyo balese kututta mu myaka 2 tugenda kufa. Katikkiro wa Buganda ngene bamugamba ne President Museveni wakati abo abakumye mu mazzi balimba. Mwami Luutu oba simanyi na kumanya. Naye bwe mpulira olwaleero abantu bafaayo nnyo okulaba nti covid yazze kati. Era tulina okufaayo ennyo. Era gavumenti erina okufaayo nnyo. Waliwo gavumenti byetesobola. Negamba bannange olw'okuba tetusobola kino twetangire. Olw'okuba kino tujja kisobola twetangire obulwadde. Mwami Luutu Mukasa akalulu kano akawedde nze nali mu campaign butereevu. Nga waliwo abakuba akalulu abasula akalulu mu box. Nga bagamba nti Museveni bwagwenkya enkya tuddayo mu bivuulo byaffe. Tuddeyo masomero gaffe, tuddeyo mu buli kimu. Abo abaakuba akalulu ak'engeri ng'eyo bayitirivu. Ng'oli akugamba nti Museveni kebamulangira nti bamusudde Bobi Wine yawangudde enkyazigulawo beach. Enkya tuddeyo kuma era tewaliwo omuntu wandyoziyiza. Kati singa tuli tutya. Singa tuli kubanga abantu baagaana nga baga nti omusajja oyo atubonyaabonya. President Museveni agera n'engero z'atamanyi mu Luganda. Ng'ayogera byekijja omanyi nkikiriba kiti bannange abantu tebafaayo olw'ensonga nti tetulina busobozi obusobola okujjanjaba abantu ba Uganda nga balwadde tetubulina. N'olwekyo okweziyiza kyali kituyamba nnyo n'okukimanya mu mitima gyaffe n'okukimanya nti obulwadde obwo bwakabi butta abantu naye okubuteeka ku muntu ne tuteekamu ebyobufuzi ne tuteekamu kyatukosa nnyo. bageza okuvunaana baali bavunaanira ddala mmwe bitumamu ebyogerangako naye tewali wadde n'omu yayimiriza kye bayita kampeyini kabirumu aba NRM kampeyini mwagenda nazo mu maaso kababe banuvu bagenda nazo mu maaso n'ebibiina ebirala tewali kintu kyasinga kuleeta buzibu ng'ekyo. Kati
Mwami Butanaziba Mwami Butanaziba wakati mu campaign twalina abantu ba mirundi ng'esatu abaali leading a campaign be baali ba presidential candidates olidde abantu abo mwami baali balina okuvaayo okulaga ekifaananyi ekijjudde ekiraga nti waliwo obuzibu naye yali president Museveni yekka bw'oba toli w'amazima nga yagenda agamba nti bannange yadde mpozi nani naye abalala bonna bayambulanga engoye ne bakwata ebidongo ne batambula district mu district ne bagenda nga beeyambudde bakuŋŋaanya abantu era we babagambako Mwami Butanaziba bajjukire ekyavaamu wano kufa kw'abantu ago ge mazima president Museveni namulaba ku ntambi mukulu kamya ebiseera bino olwokuba obadde tolinaffe oyogera tegengewala tosobola kwogera ku kyakulwanyisa covid n'ogamba nti ebya sente temugyogerako nga ne auditor general yavuddeyo n'awa ripooti eraga nti sente zakozesebwa bubi by this government. What are you talking about? Bw'obanga oyogera mu context y'obusobozi otuteeka okulengeza sente kuba tolina ekyoyinza kukola positively nga tolina sente. Auditor general yali ateeka ensonga ya sente ng'agireeta mu mateeka. Mu mateeka ga gavumenti waliwo omuntu ayinza kusupplyinga kintu mu ggwanga wano nga tayise mu PPDA. Naye olw'obwangu obwaliwo n'okwagala okuwa abantu emmere Prime Minister's Office yayitanga abantu nga teyise mu tteeka liri. Auditor General yali asinziramu okuwakanya ebyakolebwa. Muleete emmere nga baleeta n'obuwunga obuvundu nga babuleeta. Naye singa twagoberera mateeka kyandibadde kitwala emyezi ng'esatu era nga tetunabafuna nakufuna nakawunga ke baatuwa. Naye olw'okuba nti amateeka tegagobererwa Auditor General kyeyasinzirako n'aga nti temwagoberera mateeka. Ne sente zakozesebwa kubanga tebamanya omuntu bamuwadde sente mmeka naye singa twagenda mu PPD mu contract twantegedde nti aponye bamuwadde obubi busatu atuleetera ensawo z'obuwunga bweziti ebyo tebyagobererwa Otaddenyi yali ategeeza mwami Lukyamuzi naye ekyo tekikuggyako gwe ng'ayina obulamu okumanya nti bannaye bangambye nti waliwo ekiyitibwa olumbe lujja owulidde olumbe lujja era kyenva ngamba gavumenti yaffe nti obutakwasa mateeka neeterumira ddala kigireetera obuzibu. Kakati mu kiseera kino muwadde nkugamba wano mutwatandika ne kugamba nti waliwo Mwami Ruto waliwo okugaba essente mu bantu naye baawa omukisa bakulembeze baffe abawansi mu byalo okutuwandiika naye kye baakoze kwegwanyiza be basooka ku mpapula olide be basooka ku nkalala era kyaleese mwami Katerega okulaba nga badidde abantu b'eggulu nga be basoose okuwa abasobodde okuwayo amannya nga geego naye wano ne bakugamba nti waliwo abantu 12 gye baawandiika naye ng'abantu 14 bokka be batuufu mu kitundu ky'e Kampala wano abalowooza nti bo batuufu si babbi tebakwata bintu vando be bakoze ensobi esinga okubeera semasobi ndejjisa ne ku bantu b'ekyalo bakiyamani b'ebyalo kubajjako obuvunaanyizibwa ne babutwala ku mitendera gy'amagombolola tubagende eri town clerk yabakola lisiti atamanyira bantu kyavudde mu batali bwesigwa n'obutamanya kizibu kye tulina eri abantu. Njagala kumaliriza nakyo njagala kumaliza nakyo ekintu ky'okutuwanga ogyeko bana bannaffe abalwadde nga Luutu nga kigenze nnyo wala. Nze Mwami Luutu nali wano mu lutalo olwakinaana nalina n'ekifo kyange kye nali nfunye Wakise nga nayikaze ettaka esi nali ntandise n'okulima ne banfuutulayo olwo olutalo ninzira wano ewa Bakuli ne malawo emyaka egi Wakise naddeyo mu 89. Naye Mwami Luutu wakati mu kavuyo ako mu lutalo nga n'emmere gye tulime bagitulesezza gavumenti eyaliwo mu kiseera ekyo teyatusindikirako yadde kiro y'akawunga yadde omutwalo naye ng'ekimanyi nti abantu baayo babagyewa tebatusindikirako enkola ey'okutuwa emitwalo 10 ey'okutuwa akawunga etandikidde ku Museveni okutuwa buli kimu kutuwa abantu ne balimu okumanya nti mu nsi mulimu obuzibu gavumenti tesobola kusasaininga abantu bonna naye tuyinza kuga nti bawa abantu miliyoni 45 sente
tubabawa emitwalo 80 nga nawe mwami Lukyamuzi mwoli nga ne Kamyamwali ffenna batuwe eyo gavumenti esobola okukola kintu kyekyo ekisobola etya n'olwekyo nze ŋŋamba twekuba emituba byaffe tuddeyo twetereeze ng'abantu nga tetuyigira ku bibaddewo kuba ebibaddewo kati eba ebiriwo bye bituyigiza nti gavumenti esobola kukola period gy'oliwo gy'oyogerako nange naliwo tewabangawo public demonstration oba declaration nti temujja kukola abaali nga bafuna mmere ya leero era basigala bakola mu ngeri yaabwe ne bayiya naye kakati declaration eya president yenna omulamba nagamba no work stay in your house sebo ffe twakoleranga mu byalo nga gye tulima emmere ne bagitulesa emmere n'otogirya ne bagatiddeeka n'oddukayo ate ne batakuwa mmere kyali kitegeeza kukiddamu va mu ddiiro emmere kisinga ne oba okola era oyagala emmere baatugoba mu kyalo nga tetulya tetulina mmere gye tulya mu kaseera ako yali etegeera ekigambo kimu kyokka UPC oba oliawo nenali mbetegeera nalemu era mu kaseera ke kamu ako bitone bwete sibo yatuwaayo ku mmere bwete mu ngeri y'okutenda UPC Red Cross katulika sobola disi owulira disi adisisobo munsi bwete ze yakola mwalinga n'okulowooza nti mu Buganda wano okuva lwawamba gavumenti ye abalinga bagyogerera ebigambo balinga baba Buganda naye kiki oluvannyuma ekyaddirira nagandiza ezaali ensobi ezakolebwa ezaava mu kkulu eyakolebwa mu kaseera okuti yalina abasajja abagazi bayo naali mugogo katereka booli nga lutu baali